Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Ekifo ekya Deputy President owa Buganda mu NUP bwekito muganda wange kirabika essaawa yonna kyanditowalibwa, era Muwanga Kivumbi Nambooze bakireke, Meeya Namayanja, bano bonna munnange batunka kutwala kifo kya Mpuuga mu NUP. Munnange omuliro gusituse buto mu kibiina ekya NUP olw'abanene abalala abaagala ekifo eky'omumyuka wa Pulezidenti atwala Buganda ekibaddemu Mathias Mpuuga eyeegobye n'atandikawo ekisinde kye ekya The Democratic Alliance. Mpuuga yasooka kugobwa ku kifo ekyakulira oludda oluvuganya mu Desemba 2023 n'asikizibwa Joel Ssenyonyi. Ebintu munnange ne byongera okumubijjira mu March 2024 obukulembeze bwa NUP bwe bwamugoba ku kifo eky'omumyuka wa Ssentebe atwala Buganda ne ku kifo kya Commissioner owa Palamenti nga bamulanga munnange okwezibika obukadde 5 ze bayita enguzi, so nga munnange ye yali aziyita kasiimu. Wabula Mpuuga naye yabaddiza omuliro nti batawaanire muli. Ye akyali mumyuka wa President wa NUP era Commissioner wa Palamenti omujjuvu atalinaako agamba, kubanga talyanga ku nguzi era abadde musaale mu kugirwanyisa mu gavumenti ne mu NUP. Nga okuva olwo munnange wabaddewo enkalu mu NUP ku bifo byombi. Ekifo kya Commissioner Bobi Wine yali akizizzaamu Francis Butebizaake owa Mityana Municipal, kyokka munnange Speaker Anita Among yamusenza luti ng'agamba nti wadde aba NUP be baasemba erinnya erya Mpuuga ku bwa Commissioner tebakyamulinako buyinza okutuusa nga ekisanja kye kiweddeko mu Mei 2026, n'olwekyo munnange banuune ku vvu. Ekifo ky'omumyuka wa President wa NUP tebakijjuza. Mpuuga n'abasoomooza nti tabamiruka w'ekibiina alina munnange kusooka kutuula, wabula okuva Mpuuga lwe yalangiridde nti takyadda mabega kyongedde ebbugumu mu beegwanyiza ekifo kino. Omu ku babaka ba NUP abali ku lusegere lwa Kyagulanyi yagambye nti munnage mu wiiki emu yokka afunye ababaka 4 abamutuukirira okubateerayo akabega ew'omukulu. Nange nkyagala. Kati abamu ku beegwanyiza ekifo kino kuliko Muwanga Kivumbi owa Butambala era Ssentebe wa Kabondo k'ababaka abava mu Buganda abawagira Kivumbi bagamba nti engeri gyasangiddwa nga yabakulira nga ababaka ba Buganda bwe bamwongera
n'ekyomumyuka wa ssentebe tekibeera kikyamu. Bagamba nti n'ebbanga lyamaze mu palamenti ery'ebisanja ebisatu alina obukugu n'obumanyirivu mu by'obukulembeze bwe yatandikira ku UYD n'Enkobazambogo. Betty Nambooze owa Mukono munisipaali ebyokwegwanyiza ekifo kino si byankiso era mbu aliko n'olukiiko olumu lwe baalimu n'akigamba Bobi Wine mu lujjudde. Nambooze ajogerwako nga omukazi asinga obumanyirivu mu by'obukulembeze mu NUP. Engeri Nambooze gye yava mu mpuuga eyali agambibwa okuba munywanyi we ennyo ku nsonga y'obukadde 5 nayo munnange yayongera okumusembeza ewa Kyagulanyi n'atuuka munnange n'okumuggyirayo. Looya ow'ekibiina George Musisi eyali amwesimbyeko meeya w'e Makindye Ali Kasirye Nganda Mulyannyama naye munnange mu lwokaano mwali nnyo nga abamuwagira bagamba nti amanyi okunoonya obuwagizi mu bantu kubanga mukunzi mulungi. Waliwo abamutunuulira nga ayinza okugatta bannakibiina kubanga tabadde nnyo mu ntalo za bukulembeze eza waggulu. Joseph Gonzaga Sewungu owa Kalungu West ebisanja ebisatu byamaze mu palamenti bimufudde mugundiivu mu byebufuzi ebya Uganda. Ajogerwako nga omuwulize eyasalawo okwekutula ku mpuuga nga afunye obutakkaanya mu kibiina wadde nga bonna munnange bava buddu. Meeya wa Masaka City Florence Mayanja abamwagaliza bagamba nti engeri gy'ava e Masaka awasibuka mpuuga bwe bamuwa ekifo kino kijja kumuzzaamu amaanyi nga alwanyisa mpuuga amusesebbulire ddala wadde nga munnange si mwogezi kayingo kyokka mukunzi mulungi. Patrick Nsamba Oshabe owa Kasanda North waliwo abamufiirako nga bagamba nti ensonga asobola okuzirambulula obulungi ennyo olw'okuba y'omu ku babaka ba NUP abaasooka okwegatta ku NUP. Abamu bamulabamu ekyokubeera nga teyenoonyeza bibye. Francis Zaake owa Mityana munisipaali abamwagala bagamba nti ekifo kino kyetaaga omuntu ow'emifumbi kubanga ebyokuteesa n'okusimiikiriza biremesezza ab'oludda oluvuganya okumala ebbanga. Zaake amaze ebisanja 2 mu palamenti era nga ye nampala w'ababaka ba NUP mu palamenti. Meeya wa Central Division Enansana Joseph Matovu yagambye nti ayagaliza Kivumbi kubanga aludde mu by'obufuzi eby'oludda oluvuganya ate nga teyeefuulangako. Engeri gye yakuttemu ensonga y'emmwanyi yayongedde okulaga nti mukulembeze era singa abavunaanyizibwa bamwebuuzaako tabaako kutamwatamwa kwonna kwakola. Sipiika wa disitulikiti ey'e Wakiso Nasif Najja agamba nti ayagala omuntu mugattabantu nga era ensonga za Buganda azikuba budinda. Alina okubeera omuvumo nga si mugobi wa ddiiru era nga asobola okulemera ku nsonga kubanga ekitundu kyatwala kitunuulirwa nnyo gavumenti ate nga mwogezi mulungi. Omumyuka w'omwogezi wa NUP Waiswa Mufumbiro yagambye nti ebyokujjuza ekifo ky'omumyuka wa ssentebe atwala Buganda si kibatunuulidde ennyo mu kiseera kino. Yagambye nti ekiseera ekituufu bwe wanaaba waliwo ekituukiddwako bajja kuvaayo munnange bategeeze eggwanga.